ali Juba ye Fred ali Juba agambye actually I used to follow and support Honorable Lutabaguzi but since he joined the NUP after running out of DP he started speaking with arrogance abusive like namanya nagawaga abalala no wange mtyana mwegasemu kale bakumaliza gwe nada ku brother Vianney there is no way they could hand you a card when you like the characteristics of Lutamaguzi yugeranga olinga wa amugamba kati yono yajifunye oyo amukyala muleke kati oyo we Sudan ayogeza malala ataga bwe na malala tubaita wakito komawe wane wamwe Uganda akola akola wa komawo kolere wano boli musajja komawo kolere wano boli musajja lwaki ogenda Sudan oli mu Sudan bagala kungamba komawo wano mbeera nnungi kakati nza abo tetubamalira ko budde baba bakajjajjatta babeerawo mu regime every time nenze kyenjagala okusooka okubagamba nti wano mu ggwanga lino impunity bwe mutagikendeezeeko naddala mwabe NRM ndi wakitalo nalaba omusajja ono oweesemba bule ng'akuba abantu amasasi I still ask the CDF nammwe mukwate oyo omusajja gwe bayita Lwasande abantu beyatta these are Ugandans buli munansi attibwa mwe muyinza okulowooza nti oli w'amaanyi kuba babawo obugombe buno obubaziba amaaso mbusima obugombe bwe bukwerekera n'olwekyo oli wakitalo nnyo you are nothing era nze ng'atuula mu palamenti agamu ku masiga asatu agafuga eggwanga buli muntu afa alina okuba accounted for regardless of which political party you belong to oba ani go supporting bino ebyokulowooza mugonda alina impunity kubanga ali mu office gundi ebyo bijja kugwawo nze nali jjajja wange yambuulirako omukyalo omu baalinga bamuyita night kulabako bwe yalinga nga bw'agamba obote etonye ng'etonya n'agamba obote gwakegwaki yanoonyako omukyalo oyo gwe bayita yakajjaafe emabegakaawo n'agamba naye politikisi nga yakyuka n'ajja ng'ali very humble nga tagala nansi kumumanya kubanga yajjanga n'atuula ku kitebe kya UPC of recent paka wafudde kati ekitubasaba abamu bwe mufunye sente nnyingi ennyo you think you are bigger abamu bwe mufuna ku bumundu bulo n'olaba oli wa kitalo nnyo abalala muze n'amaalo ge mwajja nago wali obeera mu kasiisira kati osula mu kalina olaba oli wa kitalo nnyo be humble tewali kintu kisinga mu nsi muno maanyi nga kubeera mu ettowaze papa oyo omulaba papa has everything a human being can have everything naye papa wajja bamuwa akamotoka buno tasaba zino nti mumpe simanyi mpenkoni muziyita mpenkoni ez'abaseruga mbusime bamugulira obugombe buno bwe tulaba mutuleekanyiza mu kibuga tutera okubagamba nze regardless nze ndi mulimi gw'oli mulimi gw'oli wa mu kibuga obuuza moloka gy'avuga kati ffe kyetusaba abantu baffe era ekisinza okukyayisa mwabe NRM kino nkibagamba kubanze siribeerawo NRM yadde famire yange yali NRM ekisinza okuba kyayisa mwabe NRM mu kimaking arrogance you have a lot of arrogance kakati bw'osanga omuntu ng'eyo nga bano abaakajja mu kibiina kyammwe sijja kwogera ku NUP kubanga yakajja etadde abantu ku bunkenke abamu muloota NUP buli wolaba omwana yambadde NUP woowe eyo yo tugigira kubanga sebo noona abadde ayogera mbu twayingira ekibiina kya Katonda ekye-NUP oyo w'ejjuba tetwayingira nti no tuzze kuleeta muzanyo kubanga constitution ekkiriza buli muntu okubeera mu kibiina kyakola kyayagala era nze ewaffe nakaseko okwawukanako n'abala bw'obeera muwagizi wange ne nkusanga nti okubya omuntu lwakuba NRM kugamba leeta nsonga ndala kubanga tukkirizibwa okuba ebibiina ebyaki ebyenjawulo ate era nekyetusaba abe NRM kuba ndaba mufuluma because buli wendaba NRM akankana ati they are panicking everywhere nze sikankana kyemulimu buli kibiina kyali kikibaddeko nakyo
waliwo ekiseera wootuuka nga tokyalina kyokyayogera. Bw'oyogera ku byamakuba bakubuuza after 40 years. Oyogera ku byamalwaliro bakubuuza after 40 years. Nze ntuula mu parliament the other day. Abasirikale abo boolaba batukolera omulimu. None of you appreciate those gallant soldiers, policemen, army officers. None of you appreciate those gallant officers. You are what you are. Omusajja oyo gw'olaba owa poliisi oba ow'amagye atuula ku kikabangali n'akuwerekera ggwe ng'otudde eri empewo n'emufuuwa. They have families. They have dreams. Kubano bwalaba omusirikale oba w'amagye oba poliisi bagamba mbu ye takwana nakwana alinga muti gwana katalina famire tawasa. Maliriza kino maliriza nagambe kino. Njala Mukama ayambeko. Obereko mu buyinza nga gofu. Kati bakwe ebirowoozo oyinza okuwa amagezi olubeerera lwakuba oli mu amagezi. Nakugambye nze tompita honorable mpita owa buyinza. Obuyinza omanyi kye kitegeeza? Obuyinza. There are two words. Otandisa awasembayo Gambia. Waliwo power and authority. Yes. Bwe nsanga omuntu w'omu KCCA ng'alamentinga ng'akagambo ke wali kasembayo authority. Oyo abatakola. Watandikidde ekintu kino ogambye oli mu ttabi musiga. Anti ebigambo byange nze bye mbadde maliriza nabyo nkugambye ndi ku masiga 3 agafuga eggwanga. Ow'amasiga 3 essiga lirina obuyinza. Kakati gye mbadde nkugamba nganze omubaka legislator mpisiza ssente mu parliament nti olw'ebizibu abasirikale baffe byonna bye bayitamu tubongeza ssente all ranks. Ate enkeera n'oŋŋamba essente z'omusirikale wazibye zaabuze tezatuuse ng'ate oŋŋamba mbu oteeka wano IGG ng'oŋŋamba oteeka wano IGG ng'essente twayisa kino ensonga eno ngireese ffe ng'ababaka twayisiza abasirikale baffe ab'eggwanga olw'obuzibu bye bayitamu bonna ab'omu magye abapoliisi aba prisons ne tubagamba tubongeza ssente zaabwe mu finance committee gye mbadde ntuula ng'omubaka wa parliament naye n'essawa zeeyo tebazifunanga. Omusomesa ne tugamba nti abasomesa tujja kubongeza sequentially. Owulidde ssebo? Bano ne babawaako aba sciences ne tugamba n'aba arts tujja kubawo. Lwaki tutuuka obudde buno ne batuuka n'okwekalakaasa omwezi mulamba nga tusobola okutuula ne tubayisiza supplementary ne tutabawa ssente zaabwe. Ate bano abali mwenaalemu bansanyusa. Okimanyi nti abasomesa abo bagenda nabo kulonda. Gundi gwe ambadde ekisaati kya kyenvu. Anze nkubuuza bubuuza. Okimanyi nti omusomesa oyo gw'otadde nga naye alina famire ye apangisa asasulira amasannyalaze na biki n'omuteeka mu mbeera eyo nti naye agenda kulonda era abamu be bagenda okumanejinga obululu bwammwe mwe ba honorable. Webale mukama wange. Byogeddeko bikulu bitegedde byonna naye buli nsonga gy'oleeta ekola programu namba. Ate naze kukola programu ebyabasomesa ebyabasirikale byonna programu. Kirungi akyaliyo mu parliament paka mu May. Wangi nyabo akyaliyo mu parliament paka mu May. Akyalina obudde obutuula ku nsonga ezo. Era akireete kuba ekyokuba nti kati agenda kuddamu kunoonya kalulu parliament ekyagenda mu maaso paka nga akalulu kakoze ki kawedde. Akyalina obudde obukola ekintu ekyo. Nze nyumirwa nnyo omutuga nti I'm going to work on this today. Then yona engeri gyayogeramu ne gyateesaamu akyasobola okuba nga atereeza ebisigadde paka lwetunaakola ki lwetunalinda gavumenti empya ejja. Gavumenti etandise okweteekateeka kubanga kati ffe tukola paka mu mwezi gwa Kutaano tusigala tukyali babaka. Gavumenti tebeererawo awo naye nze ajjati okwawukanako n'abalala nze bw'okola ekirungi ne bw'oba weenaalemu nkwebaza. Nze nabadde wano okugamba nga tulina Oweekitiibwa Sseruga ffe bamu ku baavumiriranga mukyala Ssemakula ng'akyali executive director wa Kampala mukyala Musisi Ssemakula bwe namusanga Quavadi e Massachusetts namwetondera kuba nagenda okulaba abaamuddirira nga tebategeera naye n'omukyala ono gwe baakaleeta omupya Buzeki nnyabo obadde totambudde bubi. Njagala kwebaza nze wadde wakajja era nkusaba singa onooba okwataganye ne road mayor bali mu ezo singa onooba okwataganye ngwoseka anti akyalina lukwago paka mu May kati sooka ogamba akwataganye lukwago aliwo. Olaba akagambo akali ku t-shirt y'Honorable Minister waffe Minsa okalaba akagambo okalaba akagambo kali ku t-shirt y'Honorable Minsa upon this rock obubali mu ezo
we shall build Kampala. Webale mukama wange. Webale mukama wange. Onagamba mpereza message bwana ngambye. Good morning sir. This is Abbas Bukenya from Kansanga. Let's vote President Museveni for the last time and give others a chance to start where he will stop from. Thanks for the program. Naye webale nnyo. Yagamba President Museveni mulundi ogusembayo omulazimbirawo nga tugenda maaso. Tulina eddakiika nga 20 ensigadde programu gwe tugenda tukole ebirala. Nebaza bampadde message zino zebaza nnyo omuntu otula wansi n'owandiika message yo oba tukoze ekigambo kya ttendo nnyo webale. Assalamu alaikum. Bali awo mbatumidde nnyo. Mbuliza sibitegedde byonna bana newenjiwa mukama wange nofuka president olwaleero okusomera message ezo tozagize ansasa sogade linnya lyo naye abadde tubuuzizaako obuuza webali nnyo tuweereza message kati mukama wange tutandika okuwemba oba program ntandike ne bwenatandise naye omukulu waliwo awandiise message n'agamba nti tusigale nga tuli mu mbeera eno gye tulimu era bakadde baffe bano balina gundi gye batambuza protecting the gains naye nga bw'oyinza okuzinoonya nga toziraba. Njagala minisita agende ne kino ku lw'obulungi kubanga okuva lwe nakitegedde nti musawo omwaka gwa 2021 gavumenti eno yagenda nekola Abuja Declaration. Mu Abuja Declaration nga baga nti ebitundu 15 binaagendanga mu health sector ebya budget yaffe. Naye kyakusaalirwa nnyo oluvannyuma lw'emyaka gino eno gyonna bw'otunuulira ebyobulamu byaffe kubanga ensi ekula eteeka okubeera n'ebintu ebisinga obukulu biri. Esooka okubeera n'ebintu kye tuyita ekyobulamu. Ekirala byebyenjigiriza. Naye bwe tuba nga tuli mwene embeera ng'otunuulira bajeti eya 2023-2024 bawayo 4%. Bw'otunuulira eya 2024-2025 bawayo 5%. Neno yennyini gye boogerako gye bawaddemu 8%. Bwe banaatuuka ku actual budgeting sente entuufu ze bataddemu ojja gendera okukisanga ng'eri mu 4.6. Kitegeeza bwe tuba bakuzimba bya bulamu tuddemu tutunuulire declaration zino eno ze tuzze tuteekako emikono tuleme kubeera nga declaration zino tuzikola ne baba wapa esimanyanga padiem ne mugenda ebweru naye ne mutabitambulirako byebimu bye tulowooza okugonjoolako nzikiriza nsembyeyo kano kubanga kakulu engeri Honorable Lutamaguzi gyali omulimi ate nga bakyali mu parliament agende nako padiem oyagala jjjawo ate nga batandise nze kyenjagala okujjawo ondese watuufu nti nze Vianney kyenandirowoozezza era ku binene ebyobulamu ensonga esinga obukulu kyetwagala okujjawo kubanga ababaka ba parliament bwe babeera mu parliament ne bamaama baffe bano ne babeera mu cabinet bawa omwaganya okututemera ku byobugagga byaffe okututemera ku byobulamu byaffe. Naye bwe batuuka mu kaseera balina ensuusuuba gye bateekawo nti maama Amisa bw'anaaba alwadde ye anaagenda e Bulaaya gundi bw'anaaba alwadde anaagenda e Bulaaya. Abanga omukazi amala okufumba bw'amala okufumba n'agamba nti eno nze sigenda kugiryako oba ngenda kugula bweru kubanga nze ne bwe mba nze ewaka naye ndabanga omukyala alinawo wali okubegaabega ye waateebegeddawo Syria. So abamu tuyintendinga okuleeta ekirowoozo oba kyewandiise ebbago okulaba nti bano abalina obuvunaanyizibwa okutemeratemera ebyobugagga byaffe nabo tebeeteramu nsuusuuba bagendeko emulago naffe gye bajja okutusanga kubanga bw'onaabeera nga oli under appropriation ng'oappropriatingira eggwanga lyonna naawe muli eryo ojja kulowoozaamu n'ogamba nti lwaki tetuteekayo 15% olw'okugoberera declaration mu Abuja gye twali tukoze. Bukenya tukusabire otuuka ogende mu palamenti abigande byonna byoteesezaako birungi nnyo ne insurance agiveeko ajja biteesa nga tuse mu palamenti tugende mu order gye tugenderamu nga tutuwumbawumba tusooka owumbewumbe. Nze njagala kwebaza mu ddakiika yange emu njagala kusaba General Sale muganda wa President Museveni asula wali enamunkekere waffe mu Nakaseke nga nze omubakawo wa palamenti twakusaba
nga gwomu ku bafuzi abali mu buyinza okutuyamba ku kkubo lino eryawo obulenzi Nakaseke Kapeeka. Ekkubo eryo liri mu puroguramu eyiibwa kolasi naye baagaana okumpaseetinga tukyalirinda. N'ekkubo lino lye twasaba letuyita ekkubo ly'abalwanyi erikulinaanye erya Kirema, Namirembe, Kikandwa paka Ssegalye lyali liteekeddwa mu puroguramu y'abalwanyi obutasasulwa naye bateekebwewo at least kye banaalaba ng'ekijjukizo kyabwe mu bitundu byaffe. Nze njagala kubasaba abantu baffe ab'e Nakaseke wendi okubakiikirira mu Parliament akabonero kange Ambuleera, naye kyembasaba wakati nga ndi mubaka wammwe buli omu abeeko nekyakola ate buli omu asseemu omuntu ekitiibwa. Oba olaba ku ssente tozigaana, sizoni weeri ya nsoba balikuleetedde kasepiki katwale oba busowaani buno bwendaba bawa butwale, ne bw'otuuka okulonda olonde omubaka wa Palamenti asobole okutuusa eddoboozi ekikulondesa omukulembeze kutuusa ddoboozi. Eddwaliro lyaffe ery'Essemuto muliraba embeera gye lirimu, eddwaliro lyaffe ery'Ekapeeka muliraba embeera gye lirimu, n'ebitundutundu ebirala amakubo mabi nnyo. Mulaba ekkubo lino eriva Essemuto maka Imijinje erigenda ekalagala eyo yonna liri mu mbeera mbi. So nkyayongera okulwana ng'omubaka wammwe owa Palamenti. Kino nkisaba Mwami Museveni kyensembyayo, bwe wali ojja mu buyinza walwanira waffe Nakaseke mu Luweero, banno be walwana nabo bangi ebitundu 9 ku 100 tebasasuddwa. Twafiirwa obugwagga n'abantu, era ekitundu ekisingamu obuwanga bw'abafu mu Uganda yonna kiri Nakaseke. Tubadde tusaba ku mulundi guno akalulu kaleme kutuviira mu lutalo, kubanga ekyakuleeta mu nsiko ewaffe Nakaseke bwali bubbi bw'akalulu. Waliwo amakolero agamu genda bannamakolero batadde mu byobufuzi. Tubeegayiridde nnyo ba investor. If you are an investor, please don't involve yourselves in politics. Don't use your companies to be used in politics. Bino bye tuwulira nti babajjako abakozi bamwe nanga muntu n'okukola vulugu. Naddala ewaffe Nakaseke abantu bakambwemukko banjawulo. Gwe investor bw'oba oli Nakaseke ne batandika okukozesa ekkolero ly'ebyobufuzi oba okukozesa abakozi bo, tubeegayidde nnyo, please mwekuume mweberere. Nze njagala kusaba tukolere wamu, kubanga omuzungu agamba unity is power. Tusobola okuba ab'enjawulo, n'oba NRM, n'oba opposition, n'oba nga nze Lutamaguzi owa NUP, newe tutuuka okulonda wali ffe tulina akagundi akagamba tiikinga Ambuleera yokka gy'oba okola ki? Naawe Sseruga tiikinga Ambuleera, ajatiminsa tiikinga Ambuleera yokka tusobole otwaza eggwanga lyaffe. Abantu baffe kambawo essimu yange, abantu baffe ab'e Nakaseke naddala bannaffe, kuba kati tuli mu kalulu tukanoonya n'abongera okukanoonyezaako mbeebaza. Essimu yange ng'omubaka wammwe ow'e Nakaseke, essimu eri 0757 69 4754 0757 69 4754 ng'onkubira ng'omubakawo Lutamaguzi. Bafaaza baffe ab'ekijaguzo mbasaasideko nnyo olw'okufiirwako omusomesa Tobias gwe tugenda okuziika olunaku lwaleero. Ensaka neyanziza nnyo, bukedde ebeewo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Bale mukama wange, ekigambo budde bwe tubupima mu puroguramu zino, bwe tubasaasira muli mu bukulembeze tebupimika ng'omuntu ebigambo byayogera bya bukulembeze njagala ekisanja ekirala kitya, kisanja kimu kyosigaza oweze ebisanja byo 3 emyaka 15 n'aba nfuze nnyo nasi nnyo. Asabayo kimunga kino kivuddeko kubanga oledde baka bamuwadde eddoba nga kino kye bamuwadde bagenda muwa kino kyayingira mu tetunalonda gwogamba bampangende watindibwe batumalirize nsonyo nyakumba nga nebaza president okukkiriza ffe ba independence tubeere nominated era tuvuganye mu kalulu kano akasembayo. Yatukkiriza kubanga naye emivuyo egyalimu yagiraba, so tweyanza nnyo kubanga abantu baffe eyo baali batandise okwogera ba independence bagenda kubakkiriza ddala, naye twebaza Katonda nti president waffe yakiraba era n'atukkiriza. Naye nyongera okumusaba nti mubenda agiteekeko nnyo amaaso. Ababaka baayinayo mu butuufu, impunity gwe tulina emubende ebikolwa si birungi, bivumaganya gavumenti na kibiina. Tukwegayiridde taata Honorable Minister aŋambye nti agenda kubaka engeri gyatuyambako. Tujja kusiima nnyo maama Ajati
wetunaba nga tufunye minisita tuliwo babiri ogamba aliwo original tuliwo babiri bakuta shadow minister tujja kusiima nnyo kubanga minisita tali wa kisiikirizi tujja kuba tusiimye nnyo ate ono wa pate yange so tusiimye nnyo nina honorable wange avuganya ku kifo kya palamenti kya Mbeene municipality yatugamba nti ye yakolanga emmese ti emmese bw'otega emmese ng'ogamba kati ngenda kuzimalawo tezirya nti ate era emmese ensolongezi nti bwene bw'ozitega tezirya zonna emu zigenda nezirya endala neziraba bano abalidde bali batya ziri bwe zifa zino endala tezirya kati ye yatugamba nti ye ffe twagenda olw'emibyo gye yali alaba mu kavuyo k'emubende aka primaries ye yagaana okukagendamu fe abaalya embuto zitwenyoola era tuli bubi kati ye ali mu kutubudaabuda atutereeza naye mu butuufu twalya naye abaatuwa nammwe mbakakasa flaga ziyinza okubayita mu ngalo so muyinza ozisigaza so njagala kumaliriza flaga z'NRM ze baakwata mu butali butuufu njagala kumaliriza nga nsaba abakulembeze baffe abaali waggulu nga nviira ddala ku pulezidenti ne minisita w'ebyenguudo oluguudo lwaffe luli bubi bannange okuva emityana kale mwatuyambako paka somewhere there naye okuva ekalonga nalabye kati baataddemu grade erime waakiri tutambulire ku ttaka abantu wabi nnyo tetumanyi oba tunaatuuka we banaatukolera ng'enguudo emmotoka zikyayitawo ekattabalanga wonna waffe ebinnya bingi mwami Seruga lino ebinnya onoonya wooyisa emmotoka nga tolabawo so tusaba bannange mutuyambe tuli bubi bannamubende mwenna akabonero saawa temuneerabiranga erinnya lyange mujemu mukikole neera nga bwe mwakikola n'okusookawo 226 endimu bwatopista Oweekitiibwa Kabanda neeyaza nnyo okuba ku Bukedde TV mwami Seruga nkwebaza yadde watya okudda mu kalulu minisita amuwe Kampala abatumidde ate era asabira pulezidenti we Kaguta Museveni akalulu n'akake nga teyeerabidde Kasaba nze nsaba nnyo abantu ba NRM mubeere n'empisa mubeere bantu balamu nnyo mubeere bakkakkamu temukuba bannammwe muyingire akalulu nga muli balamu ekyokubiri nsaba abantu bonna bamanye kamala okubuulirako omwami Lutamaguzi yayogedde ku kyamalwaliro amalwaliro ago pulezidenti Museveni si yagakolamu tulina ethics ezitufuga abasawo nti toteekeddwa kubanga wasuzza enjalo gy'ogamba omulwadde nti kankubuuke kubanga sibampadde musaala bwe tuba tuyingira obusawo bagamba sente toze kukolera sente oze kukolera nsi we love and serve if you are to love and serve then you have to respect your profession so kitegeeza ki tyoli agamba bampadde omusaala mutono bampadde kiki ffe twakula batugamba ti obusawo temuli sente n'obusomesa temuli ki temuli sente I support kubanga n'abasirikale bayogeddeko nabo nagamba singa nze mbadde nga ndi wakuga nti budget kugyongera nze njagala musirikale akutte mmundu kyovulaza omusirikale gwentambula naye fazaali mwoyo ka transport akaki akatuna buli lunaku sisobola kugamba nti nfunye sente omusaala era nze budget yange eba kweri tyoba sente mmeka naye at least soana kumugamba tojja kulya kyamisana mugamba genda wali oli ekyemisana ng'oyingire mushatu olemmere ya mitwalo 11 omusirikale yadde mutwalo 10 kulema okumwogenda okulya emmere so ekyo kyomba nkimanyi buno obuntu bwe bukulembera abantu so sigamba nti sente zezifuga abantu omutwe omunafu gukooya ki gukooya bigere nsaba abantu baleme kuswaza pate zaabwe abantu babirenga barespectinga pate zaabwe tulonde akalulu kano nga tulonda President Museveni ekisanja ekisembayo kubanga n'eki yatusaba nga mwami Lutamaguzi kyavuze ekyenguudo kibagamba ekinnakaseke mu cabinet ffe twakiyisa enguudo ezo President n'agamba bazikole n'olw'emubende bacontractors be baluddewo okukola enguudo ezo naye bano ajati bano bacontractor Babu Baker Construction Company njagala kubeebazaamuko ak'enjawulo nga nze atuula kakiiko k'ebyenguudo mu palamenti tetwagaana obbawa ssente ne tugamba nti tewaliwo ssente nali nsuubira ekkubo lyaffe ery'amatu ga Ssemutoka Peeka okuyimirira naye buli wempitawo ababubaaka ndaba bakola ki kimu negundi eri ye busunju yonna kati njagala kukuwa ripooti weva mu cabinet nti ffe twagambye era ne pulezidenti n'agamba owange nti enguudo ezo muzikole before December abantu bali Christmas ng'enguudo ezo ki ng'enguudo n'olwabumwe era kyobula batyono nga bwagambye nti batandise okugradinga bagenda gradinga naye process ekola ddala mu in a rainy season oluusi ebeera slow
naye neze Kampala muziraba ffe Greater Kampala tuzikoze. Secondly, mbadde nsaba Mwami Lutamaguzi oli mwogezi mulungi nnyo, mbadde nkusaba oyogere n'abantu batuwe right of way kubanga sente zino ze twewule zisinga obungi tezibeerako right of way. Mbadde nkusaba sweet talking kubanga development bwejja mu kitundu wabeerawo ekifunibwa n'ekitafunibwa, naye abantu balowooza nti oba kizze mutuwe ettaka musasule. Sometimes nga tekisoboka. Nakaseke ekkubo lino lye twogerako ne General Salari Manyi ekkubo lye bayitawo obulenzi Nakaseke Kapeeka ne bagenda nga bamaakinga ku nnyumba. Ffe mu Parliament buli kkubo eriba ligenda okukolebwa wabeerawo special package ye compensation oba okulira abantu abo. Era ne President bwe yali omulundi gwasooka yagamba ekkubo eryo likolebwe lyaweebwa Abachina. Nina essaawa ya leero abantu tebalina kye baali babawadde. Nze nsaba oyogere n'abantu abo nga Munnayuganda obagambe nti kale sente zijja basanga ne musooke muguleke development yokoleki. Osanga oluguudo Mwami Sserugga nga balukoze ne balukomya wali owaawo n'agaana olina kkiriza kati n'osaasira contract agenda okukola oluguudo ng'olwo. Nze singa ffenna twejjamu ekyo ekigamba nti bya gavumenti wabula tugende nti byaffe ffenna bwe amaloga nti byaffe ffenna tujja kwesanga nga tugamba nti babikole kale nga bw'onoogamba tetukola byakusala mu mwana tugambe kyabannayuganda ffenna tu appreciatinge essente eziriwo zeezo. Bagamba balondako abalonda emyaka egiwere wali twalondanga abalonzi bali 6,000 abalonzi bali 10,000 ekisanja ekyaddako kati abalonzi bali bameka miliyoni ameka 20 mu meka population ya Uganda eri 5,000,000 kati goloza nti nno ebyo budget gye tulina twongeddeko ki twongere kusomesa abantu nga Mwami Lutamazibu bwe basomesa abantu bwe bakola ebyokulima ebyokukola ki twongeremu classrooms ze mu Kampala na classrooms zirimu abaana 5. Essomero nga lirimu wali Kansanga lirimu abaana 4,000 nefe twatulangana mu class 40 people ne basomero nga lirimu abaana 2 mu kiranga bagero lirimu abaana bangi nnyo naye kati abaana balimu 4,500 mu ssomero. Kitegeeza ne gavumenti tugiyambeko tulabe tugenda kukola tutya. Kyovula nga skilling programs nze nzikiririzaamu, PDM njikiririzaamu, emyoga njikiririzaamu, abantu bayongere okufunayo akasente ako bagattemu yadde nga Balutamaguzi bagenda okusooka okujjawo. Nze nsaba nnyo tugende nga tukola ki nga tugenda mu PD abakazi bonna abakazi sente z'obumeza tebazirina naye bagende balime alimeyo omusiri gw'emmwanyi asobole okuzza mu ki asobola okufuna ez'okkameeza. Nze neebaza nnyo okuba nti wampise wano era nja kusaba ompitenga tunyonnyola abantu ebintu bino. Hajati Misa Kabanda zenga member parliament wa Kampala Central Division nze njagala service delivery. Londo omukulembeze atagenda kusosola mu ddiini oba mu ggwanga omukulembeze agenda okukukulira kubanga mumutesitinzeeko mumulabi mbadde n'abopposition bonna mu Kampala tewali asobola kugamba nti mbadde sikolagana naye aba akulimba kati basobola kwogera ku ssaawa zino kubanga bali mu kamyufu bayinza obutampa tiketi naye bonna nga bwe bali mu Kampala badde nkwatagana nabo kwate kubadde kwa NRM nogo era bonna ofisi yange bagimanyi weekola ki weetunula naye manyi bituuka wano bagamba bannange nze sijja genda naye situgenda balumiriza naye nga tube tukwatagana nabo bulungi nnyo mbeebaza kubanga tukwataganye nabo bulungi nnyo era nsaba tusigale nga tugamba ti omukulembeze omulungi omuweereza omulungi Hajati Misa Kabanda atagenda kusosola. Ekyokubiri abantu bamanyi nti ndi mukozi nze ndi hands on siri gamba nti nno nja gamba nti nze saagala kwogera bwogezi ebigambo nina bitono nnyo naye okukola manyi okukola kuba mbadde mukyala abadde omukozi okuva A up to Z. Tukwebaza nnyo neyanza nnyo neyanzeeko. Tukwebaza Hajati Misa Kabanda minisita w'ekibuga Kampala ate yeesimbye mu Kampala Central mu division eyo kuba member parliament. Twebaza mukama wange mukulu Lutamaguzi Ssemakula eyeesimbyewo e Nakaseke South ku kaadi ya NUP era kyagambye era mwamulaba era mugira mumulaba. Nebaza nnyo mukyala Topista Tindi Mwebwa yeesimbye ky'omukiise omukyala akiikirira Mubende district ne mukulu Vianney Muwonge ow'Ennakawa ayo naye yagidde ku kaadi ya independent Kabonero Meeza ninga Tindi Mwebwa bwali kaadi ya independent wadde wa NRM akabonero saawa ono ye Lutamaguzi wa NUP ateeramu bulungi ambulera atedde bulungi mu NUP ambulera enkubere izo jikuba nepewo negitwala mu mwana ekitiibwa Misa Kabanda wa NRM naye akolagana bonna zonna ye Senkindo ali Kisasa bwakwagaliza buwanguzi nti agambe wamaze wekitiibwa Kabanda tulinde bulinzi Mukama byanatereza
bijja kugwa. Ka information ku mama wange byayogedde. Mama njagala kwebaza kubanga tobadde nga banno bwe bakoze banneeyo baalemesezza abalala okwewandiisa abalala baabawambye naye njagala okwebaza nti gwe tolina gwe wawambye era mu bukulembeze muno nina ekintu kyendabye twetaagamu nnyo abantu abalina eddiini n'abo abakulidde mu ddiini kuba nze viane nina bye sisobola kukola nga bwana mukulu awulira atya nti mbikoze naye kyembadde njagala okumutegeeza waliwo omuwandiisi omu eyawandiika akatabo History of Reformation naye nga awandiika yasingira ddala kuwandiika ku bukatuliki obwaffe bwendimu. History of Reformation bw'otunuulira obukatuliki buzze buli volovinga nga bukyusibwa n'endowooza yaabwo paka we butuuse wano. Waliwo amadiini agamu n'agaasaanawo naye mu History of Reformation akatabo akugamba nti ekisinga okusaanyawo institutions ezisinga kwe kubanga waliwo ebizibu ebiriwo ffenna ne tusalawo okubituulako. Buli we tulisalawo okutuula ku bizibu tujja kuba tukuliyeetinga ekizibu ate ekinene kitutajja kusobola. Kyova olaba bw'otunuulira ng'ekizampo mamange gy'akozesezza ojja kubeera ewaka ng'omusajja musezi ekitambo ekimukwata kijja banneyiba naye gw'olowooza nti ekitambo ekimukwata kiridde banneyiba bokka ekitambo bwe kirimukwata n'ali abaana lwolifuluma ebonooga nti bano omusajja yali muki yali musezi ng'oyogedde reeti naye kyova olaba kiddamu kire kye natandise nakyo nti with bound nga tukozesa research ebibiina by'obufuzi ne bikola research nti naye wait a moment wano we tuli tutuuseewo tutya kitegeeza kijja kutuyamba okugonjoola ebizibu ebisinga kyova olaba n'ebizibu ebitutawanya ng'eggwanga ffenna ojja kutunuulira nti ebizibu ebiri tewaliwo institutions naye olyakere ku makya gee nti waliwo institution bwe kiryabika bwe tulimanya nti waliwo obuzibu. Njagala kusembya ekigambo kimu waliwo era omuwandiisi omulala bawandiisi babiri bawandiika ekitabo kimu ne bakitoolako nga bagamba dictators and bog bannakyemalira akatabo akeekusifu ke batambula nabo ke basomako naye nga yeebuuza nti why bad behavior is called good politics nti otunuulira abantu abakola ebyambyo nebitakoleka naye abo abayosa empiki z'ebyobufuzi ne bagamba Sseruggooyo mukuusa empiki naye nga obuwanguzi enfuna gyabufunyeemu nga olabira ddala eri unethical waliwo abafudde naye olinaga nti oyo mukuusa empiki z'ebyobufuzi so tuteekirize nti nno mwonna mu corruption mwali mu pate zonna waliwo ebitagenda bulungi ekyo bwe tunakikkiriza kubanga ekyo kyokka omanyi nze bwe twali e Makerere nga tusoma research batugamba ekigambo kimu bw'oba okola problem statement kyosooka maama wange you identify the problem bukookolo bugeyana bwaidentifyinga ekizibu nga mukikolako nupu yokka fenna waliwo ebitagenda bulungi ebitutuusizza wano we tuli then ffe ng'ebibiina bwe tunaatandika okubirowoozaako tujja kubigonjola naye batulibeera ntuga nti biri bulungi kijja tuuka ekiseera nga ekirwadde kikuze kuba mamange musawo ekirwadde bwe kikula kansa n'ayingira eno omulala n'ayingira eno ojja kutuuka ekiseera nga tokyasobola kusala mukono agakuba ku kyagamba nze njagala okutegeeza abatulaba nti ndi wa NRM ate okwogera ebizibu ebiri mu NRM kitegeeza nti ndi muwagizi nnyo wa NRM. Bannamubende mmwe abalaba mukimanyi bulungi nti Mubende maama honorable minister Mubende bw'oyogera ku CDF waffe bagamba bugambi oyo yatuma honorable Sandiso okujja okuba abantu amasasi oyo yatuma honorable kubanga bwagamba abantu nti nze nina gundi ne gundi tewali kye bagenda kunkola masasi gakuba yes n'otunuulira nga nze nganze alumirirwa pate yange nina obulumi kubanga erinnya lye bambaza president ne first son libi nnyo si kyekyo bwe kiri n'olaba nga emmotoka zavuga bagamba honorable
right honorable speaker yazimuwa n'ebirabigwa mukowa eryo naganze ndi untouchable abantu ne banyiga tebanyina bwe boogerera kakati nze awagira ekibiina nina okuvaayo njogere gwe kikwatako ajja atereeze kubanga Mubende batandise okugamba tetwagala kumanya kitegeeza nti bw'oba toyogedde ekibiina okirese kisebengerere kiggwewo opposition taking over. Kati amagezi genkuwa matono nnyo as your senior genda olumbeko ku Haji Kigongo owa disciplinary omunyonyola ebintu mu butuufu bitekere mu buwandiike ajja kikolako bulungi nnyo omugambe omuwa ripooti yonna mu butuufu bwayo kuba president gwetaddewo genda ng'atabaganya omugambe president Haji Kigongo nga vice kino na kino njagala kiterere mu Mubende ajja bayita mwembi abatuuze owa ripooti yo naye abo ripooti yo n'aba tribunal nabo bakole ki obaloope abaali bakusaba ssente kubanga ekyo ngenda kigoberera era mukakasa ngenda kigoberera kigongo ngenda mukubira mugambe nsanze Vienna ow'e Mubende alina complaints zino